yakwako ebiro olugave mugenda kyekisa mwe bakrimino bakozesa mwe bakozesa gwe goli slave goli house negro yo house slave What is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. Wait, what are you going to put your Buchanga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Buchanga abulawo mu mwezi ogwa March mu mwaka ogwa 2026 ng'akalulu kaggwa kwali tujjukira bulungi nnyo nga twetolera wakati w'ennaku z'omwezi 15 ku 18 ebiseera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabuzibwawo kakati ebbanga lyekulungudde kyenkana tuyinza okubeera nga mu kuteebereza tugenda myezi egiwerako kati Buchanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abulawo mu ggwanga Uganda yasooka n'abula emyezi ebiri ng'ali ku hide ng'ali mu kwekweka naye ng'akyali within Uganda mbu kigambibwa kakati oluvannyuma lw'emyezi ebiri nga gavumenti olwo etaddewo abawanvu n'abampi okugenda mu maaso nga bamuyigga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabula ewaka ne mu kibira baagezaako muyigga baamuteekamu ssente baateekawo road broker okusobola okulaba nga bamuyigga mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba naye ono yalema baagenda mu maaso n'okukozesa obukujjukujju obwaza buli mmoloka buli kkubo eryali liyingira mu kibuga okwaza okuteekawo border posts road blocks okuteekawo okublockinga moloka mu kkubo ku borders okuyiwayo amagye naye byonna baali bayiwa nsaano ku mazzi Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bakuuma lubugo nga lubaale yafuluka dda oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliriza gwatannatwegattako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko mukwano gwange ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako mbakulisiza nnyo bwakedde kansubire nti ebintu byatambudde bulungi olunaku olw'eggulo twabadde mu ggandalo lya weekend abeegenze ku masinzizo abaagenze luddawa mu nnimiro kansubire nti nno abamu abagenda maaso n'okukola emirimu egy'enjawulo ku weekend nammwe byabatambulidde bulungi kangende maaso n'okusaasira mmwe byebatambulidde obubi abaafuddwamu ku baabwe abaafunyeemu okukosebwakosebwa katusabe Mukama Katonda yaaba abakwatako ate mmwe abagumye era musobole okubeera nga mukuba ku matu nammwe abalwadde tukyagenda mu maaso mbagambye emyaka kati ebbanga lyekulunguludde Buchanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okuba nga ayabulira ebyobufuzi by'eggwanga ebya Uganda munda mu interstate ey'omunda naye wuliriza Buchanga agenda kano ke kandibadde akaseera kabannabyabufuzi abaali bagamba nti bali ku ludda olw'opposition abeegattira mu kisinde ekya iPod mulimu ebibiina by'obufuzi ebiwerako era nga nabo bikiraiminga nti byopozinga mwami Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko nga kalulu tekannatuuka waliwo olutalo sinziggu olw'okugenda mu maaso n'okudibeetinga nga buli kibiina kivaayo nga kigamba kisonga mu kinne waakyo olunwe nti kino kye kiremeseza kino okugyako mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati wakeekulungulula ebbanga eriwerako ebibiina bino wuliriza ebibiina bino ebyegattira mu iPod birabikanga ebitaliiwo mu ggwanga biri silent era eggwanga Uganda liwulikikanga eritabangako wadde na opposition jjukiramu gyo lyabalamu omwami omu ku opposition Mubaraka Munyagwa yavaayo n'akola statement ku social media ng'agamba nti ekibalemeseza okugyako mwami Yoweri Kaguta Museveni si mulala era tewali kintu kirala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Unity Platform bo n'ekibiina kye bazanya katemba waabwe okutulemesa okugyako mwami Yoweri Kaguta Museveni singa Robert Kyagulanyi Ssentamu kino ekintu akivaamu n'akitulekera ayinza okusanga nga muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni twamuwunzise dda ebyo byali bigambo bya Mubaraka Munyagwa wuliriza naye Buchanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma n'alangirwa nti no kati afulumye Uganda yagenda bweru kukakalabya mirimu gye emitongole era oba oliawo alidde okwaboobe mu Uganda political parties eziri ku ludda oluvuganya ziri silent as if tewabeerangawo wadde political party n'emu evuganya ruling party egenda mu maaso
kino nno kigenze mu maaso n'okutwenyamiza ffe bannayuganda naddala ffe abalwanirira enkyukakyuka ebibiina by'obufuzi bino okukozesa bannansi okufunangamu akasente okugeza nga ka ipod nga beefuula nti nno balwanira bali ku kimu balwanirira mu nnansi era bali ku nkyukakyuka naye nga bo banoonya byabwe kubanga keekano akaseera akandibadde akatuufu kikkirize oba tugaane ak'okulagako ekibiina ekimu ekibadde kyefudde nti nno kyekigenda mu maaso n'okubasenza oluti ekya nuupu nti bwe kitali nabo ke balage nti nno basobola okuteeka opposition ennuŋŋamu bateeka akazito ku mwami Yoweri Kaguta Museveni naye bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma nabo baaveeviirako dda balinga abaali babaakingi emabega wa Kyagulanyi Ssentamu nti ye leading waabwe so nga ate enkola ennyangu baandibadde beegatta mu kibiina kino kimu ne basobola okuba nga balwanyisa nakyemalira naye bukyanga afuluma oyinza okugamba mu Uganda temubanga muwadde opposition gwanjulira njagala otuleetereyo obubaka bonna obugenda mu maaso nga buzito bukyanga akalulu kaggwa obutiisatiisa eri gavumenti egenda mu buyinza kyogamba mu kampeyini zino ezaakubwa akalulu elections zino akalulu kano kaakubwa kibiina kya NRM na kya National Unity Platform tugambe weekiti wekiri waki ekibiina kya nuupu kyekigenda mu maaso n'okomplaininga bino ebibiina ebirala byo tebyenyigira mu electoral process tebyesimbawo bo waki tebagenda mu maaso nakubaako bye beemulugunya ekitegeeza bo bamativu n'ebyava mu kulonda n'ebyalangirirwa nagambye Doli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza amatunja agaloga kunkumule bulungi nnyo munnayuganda watunulira ebintu nga bino bigenda mu maaso n'okumumalamu amaanyi ate nga kino nkibabuulira nga nsinzira kuno teri mukulembeze ow'opposition ajja nga tali serious nga tayagala kujja mu buyinza wuliriza obuyinza tebuva mu political party amaanyi agaleeta omukulembeze mu buyinza tegava mu magye tegava mu bayeekera tegava mu mmundu wabula amaanyi gava wano mu bantu mu 1986 nga Yoweri Kaguta Museveni tannawamba buyinza emyaka emabega egiri awo ku 86 emyaka ng'ebiri emabega awo olutalo lwagaana olwa mwami Yoweri Kaguta Museveni mbu n'agezaako buli kimu ne kigaana wabula yastadinga ekintu kimu mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bannayuganda bakati ekibalemye okustadinga ye yatula n'astadinga ekintu kimu n'amanya nti nno Uganda eneefugibwa Buganda ba central people bano be bafuga eggwanga lya Uganda seera be balina okunnyambako n'okunkwata ku mukono singa naasobola okuba nga ntwala entebe y'obukulembeze eno ye kimanya nti bw'aba waakutwala ntebe ya bukulembeze ayina kusinzira wano mu Buganda kye yakola olutalo n'asooka aluddukamu muliriza ng'alaba mu magye amaanyi matono abantu abandi bemugasseeko tebamumanyi abaganda baganye omwegattako Yoweri Kaguta Museveni kye yakola ng'agenda abaleetera kabaka waabwe eyali agenze mu buwaŋŋanguse Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'amubakuba mu maaso nga bagamba mulaba kabaka wammwe nze ali naye era wuuyo mubaleetedde tuli bumu yekyo yakikola lwaki ng'amaze otegeera nti wano Obuganda bwe bufuga eggwanga Uganda era bwe yakozesa okuwamba obuyinza we yamala okuleeta kabaka waabwe n'amubatuulizaawo n'abalaga nti nno tuli bumu ekyaddirira abaganda bonna kwekuba ku mwami Yoweri Kaguta Museveni ku mugongo era yogayoga paka olutalo we lwaggwa ne kaakati ateredde entende mu ntebe y'obukulembeze kinzizayo wali wenkugambidde nti buli mukulembeze oba buli ajja ku opposition aba ne intention ezikyusa eggwanga era obuyinza aba asuubira abuyina naye obuyinza olina bubala ng'olina abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyatabadde nakyo ebiseera ebisinga abakulembeze bano ab'opposition
bemulaba si be bagenda mu maaso n'okudisappointinga bannansi oba abantu abo bataddemu obwesigwa, wabula mmwe abantu mwe abagenda mu maaso n'obalyamu olukwe. Wamala okubala ku byabaze byonna n'abalira ku ggwe munnansi, ye n'akola by'ateekeddwa okukola naye ng'akimanyi mmwe mumuli mabega, awo amaanyi aba nago. Naye buli w'ateeking up step mmwe ne muddiriza ebigere emabega ne mumuvaamu, atandika okukendeekererwa n'agamba kati nzizaako ki? After all kye mbakoledde nkikoze, mbaliidinze mu kintu baganye kipiikinga, kale kikyenzizaako. Ebyobufuzi ggwe atabimanyi bisobola okwavuwaza omuntu ne bimuzza ku zero. Tunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannayingira byabufuzzi, ebyobugagga bye yali naye byo teyali mwavu. Tunuulira kati by'alina n'embeera gy'alimu, okakase nti gwe munnansi osobola okuwavuwaza omuntu oyo azze okukulwanirira olw'ensonga kasita obanga weesuuliriddeyo gwa naggamba okwerwanirira n'okwefaako. Kati omukulembeze w'amala obbitunulamu ebyo byonna byonna azze okukulwanirira, njogera kwali ku ludda olw'opposition, ng'alaba byonna alinga ayiwa ensaano ku mazzi, buli kimu akikoledde bikulemye, ng'alaba ayolekedde akaseera akazibu ate ayolekedde obwavu sinziggu. Teri mukulembeza akkiriza kugwa mu bwavu olw'okuba badde alwanirira ggwe munnansi atategeera, olemeddwa n'okuvaayo okumuyimirira emabega musobole okulwanyisa ekyo kye mulina okulwanyisa. Ekyo kyagenda okukola kigenda kubeera ekintu kimu, era bangi mujja kuvaayo muyimuse emitwe gyammwe mulowooze nti yali abakozesa bukozesa, so nga ensobi yali ku mmwe, so nga mmwe abaamulyamu olukwe. Era kino nkiwagira abakulembeze abali ku ludda olw'opposition 100%. Nze sirina kye mbanenyaako. Bw'akya ku makya ng'alaba obulamu bwe busaanawo ku lulwo gwe gwalwanirira ng'oganya ottegeera. Kasita abibalamu n'alaba ng'agenda ffirwa buli kimu, n'asalawo n'atandika okuzanya politics ow'okufuna ow'ebyenfuna. N'atandika okolagana ne gavumenti afune ebyenfuna azzeewo obugagga kubanga gwe ekyokulwanirira kyagaanye. Kubanga all in all ekiba kyamuleeta ng'alaba aliko sapooti yo. Kubanga gye buva ne gye budda omuntu wa wansi gwe munnansi gwaleeta omukulembeze ku ntebe, singa kigaana oyo abeera kwesimbyemu be yeesimbye mu gavumenti aba yolekedde akatyabaga akaseera akazibu, eyiza okufa oba okusiraanyizibwa bulamu bwe bwonna. Wuliriza, kikyazzaako ng'embeera egaanyi byebyo mutandika okuwulira tuba tetusuubira ate Robert Kyagulanyi Ssentamu tukola kino, tuba tetusuubira ate gundi waate ekikoze kino waati ne waati, tulyamu ati olukwe akoze kino wekiti. Kati mpulirayo abali eyo ku social media bajejemba mbu ab'ekibiina kya National Platform babaliddemu olukwe, bo basibiddwa, abaana baabwe basibiddwa, nnyera bakwatiddwa, gyoba nti baali balabyeko olutalo oba n'enkyukakyuka etalimu ba prisoners of war ne ba political prisoners, nga bagamba nti lead of opposition ekibiina kya NUP kyabaliddemu olukwe, mbu okulonda lead of opposition gavumenti y'ekisiikirize kwabadde kulyamu bannansi baabwe lukwe. Mwe nga dde mutabalyamu lukwe, dde we mwayimiriddewo ku lwabwe, ebbanga lyonna bazze balindiridde baagaana dde okulonda lead of opposition, nga basuubira mmwe bannansi mugenda kuvaayo mu babaakingi mabega muve mulwanirire obuwanguzi bwammwe bwabalema. Kitegeeza mmwe kennyini mu abaasooka okukkiriza nti ekibiina kya NRM kyabawangula era kyabakuba mu kalulu. Bwe mumala okukkiriza kibatwalidde emyezi egiwerako nga mutunula, mubanjiza DR forms byabakama. Waliwo abanjiza zino DR forms mu ngeri gy'olaba nti esaanidde, n'ateekawo obunkenke, n'ateekawo ekitiisa, sikirabangako. Kati ebbanga leader of opposition gyabadde amaze nga talondebwa, mukozeewo kimwe bannayuganda? Kyekibuuzo ekisaanidde okubeera nga mumwebuuza. Mulekerawo okubuuza ebibuuzo nga mubyolekeza ekibiina ekya National Platform. Ebibuuzo ebisinga mu byeyolekere nga mubyebuuza, mukozeewo ki mu mbeera weeti? Akadde ke babawadde nga tebannalonda gavumenti ya kisiikize nga bo babalaga nti tukyalina obudde, mubaako ekyokukola, katubawo obudde bannayuganda oba oliawo balina kye bayinza okukyusa buli bwolwo, naye mukoleddwa ebikyamu. Ate kabadde kaseera kalungi nga lead of opposition tannalondebwa, nti mugobeddwa mu kibuga, ababodaboda mugobeddwa, abatembeeyi mugobeddwa, babatereddewo amateeka trade order, owulira, bagumbuludde, bazimbuludde obuduuka bwammwe, bizinesi zammwe bazitadde ku ttaka. Tebakomye okwo, babalumbye ne maka gammwe gye musula, era amaka bagayiye ku ttaka.
temuvuddeyo wadde mubuliddwayo wadde wakiri okuzuukusa obusungu obukadde nti mwabbibwa kalulu musiukukiraawo mutandike okubanja mwerwanirekawo era kibalemye. Ebyo byonna bikoleddwa nga leader of opposition tannalondebwa. Abasajja babawadde akadde tukkirize oba tugaane ne mulemedde ossalawo. Kati ne bagamba obaayo oba abasajja basirise kitegeeza bamativu n'ebyava mu kulonda. Era nze Jewero Ssennyonyi oba Robert Kyagulanyi Ssentamu muwagira 100% okusalawo okulonda gavumenti y'ekisiikirize leader of opposition kubanga time gye baabawa emala. Lwaki Yoweri Kaguta Museveni yali ayagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo? Kubanga naye ekyo kye yali amulindiridde akole nti alonde leader of opposition kubanga ekyo kisalawo enkizo okuwa omwaganya ekibiina kya NRM okweyagalira mu buyinza kaba kabonero akalaga nti nno akalulu bakakubibwa mu bwenkanya. Yensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yali aluddewo okulonda gavumenti ey'ekisiikirize. Naye mmwe mwabasindiikiriza bannayuganda era omusango teri muntu mulala wagwa gusalira, mmwe betusalira omusango abasindiikiriza ekibiina kya National Unity Platform okulonda gavumenti ey'ekisiikirize. Temwina kyemugatta ku kibiina kyekisooka, temusobola kukola fundraisation emala kubeezaawo kibiina. Kati bano ababaka be mugamba mbu waaki walayidde omusala gwe bafuna mu gavumenti gwe baleeta nga bafujirira mu kibiina ne kisobola okubaawo. Gwe weetunuulire bukyanga kibiina kino kiggulwawo wakeefuula wa mugaso eri ekibiina mirundi emeka. So tunenye abantu nga tulekamu oluusi tugenda tusalira abantu omusango so nga omusango guli ku ffe abeesalira omusango tugweteekeko tugwesalire ffekka na ffekka bannayuganda siyombye wabula kubadde kuluŋŋamya. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza. Tunuulira ebikolwa ebikoleddwa omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ki kye batamukoze? Ki kyatakoze kwewaayo? Amatiribono amaka ge yaleka wano ewaka emagere nga gasiisiddemu bamukwata mmundu nga bayiyemu bataliyaniza amagye. Bannange ani ateegomba kubeera awo? Naye n'abyeresa asobole okulwanira gwe munnayuganda neera n'otazuuka bwongo n'ogamba nti bakuliddemu oluka okuba balonze leader of opposition olw'okuba ababaka ba National Unity Platform balayidde mbu baali tebalina kulayira nga gwe wabayamba ki? Obayambe ki? So ebibuuzo ebimu ndowooza tube bagezi nga tugenda mu maaso n'okubyebuuza. Gavumenti zonna ezizze mu buyinza bantu be bazireese, bannansi be bazireeseemu ate bazireeseemu mu ngeri yakubeerayo ne mwetuulako enjala emala obbaluma nga muvaayo kalererere ne mutandika okulegesa. Nedda. Kakati kati mufumba naffe tubafumbira paka emunaazuukuka ne mugamba bannange ekimala abasajja batuyisiza mu mbeera eno ke kaseera tuzuukuke, ke kaseera twekembe. Naye ekyo ekinaaba kibalemye okukola baganda bange mukaabiranga mulala. Omusajja buli kimu akibakoledde. N'opposition zammwe ze mbadde mulowooza nti nno weeziri teziriiwo, ffe tetuzirabye. Kitegeeza ki? Kitegeeza musigaze mubangibwa bannayuganda mmwe. In fact Robert Kyagulanyi Ssentamu ku byonna byakoze na buli kimu kyakoze asigadde abanja mmwe bannayuganda. Leader of opposition emirimu gyakoze Kamala mu parliament ye-11 buli kimu kyakoze naddala nga parliament eggwako nga bagenda mu maaso n'okuyisa bibbiru byabwe. Mubadde kibbiru ekyemmwanyi, mubadde sovereignty bill ku kulwanirira kwalwaniridde munnayuganda. Tukkirize oba tugaane yababanja be bababanja. Kati gwe munnansi toddamu kubanja kibiina. Teri lutalo lutaliimu kufa, teri lutalo lutaliimu basibe. Abasibe babeerawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubuulira bannansi be yattisa ng'ajja mu buyinza bameka abaasibibwa, abaakwatibwa, abaabuzibwawo. Waaki temusoma bitawo? Waaki temusoma byafaayo? Munzikirize nkome wano sigenda kutuuka nga nnyombera ku mpewo. Obadde oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako. Nawe ayagala okusharinga nkwanirizaako
commentinga mbaaniriza mu comment section mbasuubira okuteekayo endowooza zammwe ennuŋŋamu okutangaaza abo abaabula abalabira ebintu mu anga endala ennyo mubatangaalizeeko. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.